kumpi katwe kafuuka kalombolombo Parliament etegekawo okusabira eggwanga ng'enkeera mefuga. Omumyuka w'omukulembeze wa Kenya William Ruto ku luno yabadde omwogezi omukulu. President Museveni asinzidde mu kusaba kuno n'addamu okutegeeza nga kkooti y'ensi yonna ya ICC bw'eyitiriza okuyisaamu amaaso abantu ku ssemazinga wa Africa. A vice president of the country is being summoned to go to a court in Europe. The African Union passed a resolution telling that little court, since now the people are together and there is peace, we told that so-called court, leave these people. But the court cannot listen because Africa has no voice. Africa has no voice. You are slaves. Museveni ategeeza nga bwe kyetaagisa kuyisa tteeka ddala ku kulwanyisa bisiyaga kubanga eririwo limala. I did not support that law for a different reason. Because in the law which we have, the law is already strong enough. So, sayagala okutakula entalo nebisiyaga byammwe ebyeyobweru mwe mukolagana nabo. Nze mbeera wano ewange naye mbeereyo mwenjera mu bisiyaga mugende eno mugende eri. Kyokka agambye nti wadde etteeka lino teyaliwagira talaba nsonga lwaki abaka ba Parliament baba baagala okuddamu okulinyweza amawanga ag'ebweru gakiraba ng'ekizibu. Lino Aliise Jogo. Even if me, I did not think it was necessary. If our Parliament thought it was necessary to pass a law and they passed it, why should it be such a big problem? But you know, it became a very big problem. It became a very big problem. Lwaki Jogo. Ye William Ruto ategeeza nga Kenya bwere neetegevu okukolaganira wamu ne Uganda ng'ekyabannakenya abamu okuvaayo ne boogerera ssukaali wa Uganda amafuukuule tekijja kubajja ku mulamwa. We don't have to argue about how much sugar is coming from Uganda and how much is going to Kenya. We should be looking at the greater market that we are creating by uniting the East African community, SADC and COMESA. Ono era ategeeza nga oluguudo lw'eggaali y'omukka oluva e Nairobi okutuuka e Kampala bwe lutandise okuzimbibwa era nga lugunaatuukira mu mwezi gwa Juni 2017 ng'ekitundu ekisooka ekya kilomita 5 kiwedde. I want to tell our brothers in Uganda that the construction of the standard gauge railway is ahead of time. Ruto agamba nti lunaatuukira mu 2019 ng'oluguudo lw'eggaali y'omukka luno lutuuse ku nsalo ya Uganda. Because with it, we will reduce by 70% the cost of moving your goods to Mombasa and the other goods that you import from Mombasa to Kampala. Kenya y'emu ku mawanga Uganda mwesinga okutunda ebyamaguzi.